Ate Pulezidenti Museveni atenderezza abadde omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ya Ssaabaminisita Muhakanizi ng'omu ku basajja abalafuba ennyo okulaba nga batebenkeza eby'enfuna by'eggwanga lino. Abyogeredde Kololo ku mukolo ogw'okumusabira nga bw'ogenda okubiraba. Nga zikunukiriza okuwera ssaawa 10 nga busaasana, ennyonyi ekika kya Turkish Airlines yatonye ku kisaawe Entebbe. Ng'eno ye yabadde yeetisse omulambo gw'omugenzi Muhakanizi abadde omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Gukwasiddwa ab'eŋŋanda n'emikwano oluvannyuma ne guteekebwa mmotoka za A+ okwolekera e Kampala. Ku ssaawa 4 omubiri gw'omugenzi gujjiddwa mu maka ge Bugoloobi okugutwala ku kisaawe Kololo awo abadde okumusabira. Okusaba kwetabiddwako ebikonge okuva mu gavumenti n'abaliko bassaabaminisita ba Uganda era nga Pulezidenti Museveni yabadde omukungubazi omukulu. Dennis Abasa Kazwenje mutu w'omugenzi yayogedde ku lw'ab'eŋŋanda era ng'onamwogeddeko ng'empagi y'amaanyi eyawanirira famire yaabwe. Yes, my parents, Late Reverend and Zeda Kazwenje, were supporting us, but he took the responsibility of giving an extra hand. Mukoddomi w'omugenzi General David Muhoozi bamulekwa ne Namwandu Janet Muhakanizi baliko be boogedde ku mugenzi Eby'Enfuna ow'enjawulo mu bulamu bwabwe. His outer disposition and demeanor of being seemingly tough could be misleading. Beneath the toughness was a very soft side and large heart. Because to be broken would be doing my father and his service. We're going to move on. We're going to be stronger. And we're going to protect this legacy. He was stubborn and very direct. Sometimes his directness stung. But he had a way of using very few words to say a lot. A week after our wedding, Keith flew to Washington to attend World Bank meetings. On return, after 2 weeks, he had no wedding ring. This puzzled me. He was not bothered about the lost ring. Then later, I learned that it was not the ring as a symbol of commitment, but the heart. Abadde nnyo ku lusegere lw'omugenzi Professor William Bazeyo ayogedde ku bulwadde obubadde butawaanya omugenzi okutuusa we yassizza ogw'enkomerero ku lwokuna lwa wiiki ewedde mu kibuga Mirani ekya Italy gye yali atwaliddwa okufuna obujjanjabi obusingako. After 10 days, when I called him, he said, I'm actually not feeling well in my lungs. And the doctors have said it is because he had the other COVID. Fluids accumulated in his lungs, they put in a tube to remove the fluids. Wabula omuwandiisi wa Cabinet Lucy Nachobe awuniikiriza abakungubazi bw'abategeezezza engeri omugenzi gye yamutemyako ku bikolwa eby'okubulankanya amabaati. Then he told me one thing. I've been quarreling with them in today's top management. The ministers are everywhere. They are in stores, they are in procurement, they are in accounts, they are in HR, they are everywhere. And he said, I've warned them, these stores are going to cause them problems. And indeed, I think like a month and a half passed, and this problem came. Abuulidde abakungubazi ng'omugenzi wabadde omwennyamivu n'engeri w'ofiisi ya Ssaabaminisita gy'eddukanyizibwamu ng'abadde n'enteekateeka y'okubaga ekiwandiiko ku ngeri y'okutereeza enkola y'emirimu mu ofiisi eyo. Let them take responsibility. I've already written my statement. When I come back, we shall discuss the way forward. But I propose for now, we need to restructure the office of the Prime Minister.
I told him indeed that's true, because the number of scandals have been happening at that office. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ayogedde ku nkyukakyuka omugenzi ze yakola mu byenfuna by'eggwanga lino okulaba nga tebidobonkana. Your Excellency, as you may know, Mr. Muhakanizi spearheaded a number of reforms, both in economic and public financial management, which have helped the government to foster economic growth, attract investments. Sawa Minister Rubina Nabanja naye atendereza omugenzi olw'emirimu gy'abadde akolera mu office ye era nga wakumusubwa nnyo. Case would call a spade, not a big spoon. The office of the Prime Minister has greatly benefited from his attributes. We promise to sustain his legacy. Pulezidenti Museveni ayogedde ku ngeri omugenzi ne banne gye bamuwabulamu mu biseera eggwanga bye lyali lyolekedde akatuubagiro k'ebyenfuna. i.e. stop magendo, stop what they were calling okusamula, speculation, stop the kibanda, the foreign currency black market. Those really stopped, mainly because of their medicine, the medicine of the Muhakanizi and Amutenderezza, the IMF approach. Okusabira omwoyo gw'omugenzi kukulembeddwa Right Reverend Edward Muhima ng'ono abuuzizza abakungubazi omukululo gwe baagala okuleka nga bavudde ku nsi. So much as we may cry and feel sorry, at the same time as Christians who believe in Jesus and in his resurrection should be saying, praise God, that this young man has won the battle. Omugenzi yafiiridde ku myaka 64 nga wakuzikibwa olunaku olw'enkya mu disitulikiti y'Eryantonde. Nze Julius Kafuluma ne Godfrey Sempijja ku Bukedde TV.